Todamu parliament oyina kubera mungu ochika muchisi katoka ochika chi katochika chinga totuka mu bantu njagalo mbulira mu parliament ogenza kulya musimbi kola yote parliament yaki kwe sagona togena mu parliament kuba ebizibu bine ebyava mu constituency twabitwalayo kati nze mbitwala nze ngendo bitwalayo mu parliament kuba gwatotwala bizibu byaffe n'olwekyo mu parliament ogenda yo. Polisi y'ensanje ekutta abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abasobye mu 10 kw'ossa ne ppikipiki ezisobye mu 30 nga bano badde bagezaako okwekalakasa nga bavumirira enguzi efumbekedde mu babaka ba paalamenti nga babadde bakuŋŋaanidde mu maka ga Hussein Musisi amanyiddwa ennyo nga Kalaso Kookolirooko agasangibwa e Nanziga mu Town Council y'Ekyengera. Abavubuka bano basoose kuyisa bivvulu okwetooloola ebitundu ebyenjawulo e Maya ng'oluvannyuma bakuŋŋaanidde mu maka ga Kalaso okwogerako ne bannamawulire. Bano okusinga olukongolo balutadde ku mubaka owa Busiro East Medad Lubega Sseggona ng'ono bamulanga gwa kwetaba ku mukolo ogwategekebwa omubaka wa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali yeebaza Katonda olw'obulamu bwe n'ebirungi by'asobodde okutuukako. Onyiga okola ekintu olina okufunayo the peak of it. Peak ya kino mu kiseera kye kimu Kalaso alangiridde nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East mu kalulu ka 2026 kyokka bakira bino byonna abyogera wakati mu kumagamaga. Era kati mu parliament olw'emmanda gye ŋŋenda todamu parliament oyina kubeera mungu ochika mukiisi katoka ochika chi katochika chinga totuka mu bantu njagalo mbulira mu parliament ogenza kulya musimbi kola yote parliament yaki. Poliisi olutuusa olwo abavubuka bonna ne babuna emiwabo nga Kalaso yasazeewo okweggalira mu nnyumba ekiwaliriza DPC w'ensanje okumukubira essimu aggulewo nga bw'afulumye n'alagira abasajja be ne bamukwata aggalirwe. Abasirikale bagobaganye n'abavubuka okukakkana nga 10 bakwatiddwa ne ppikipiki zaabwe ne ziboyebwa nga zino zitwaliddwa ku poliisi y'ensanje gye zikuumirwa kati. Twogeddeko n'amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire ng'akakasizza ebibaddewo. Poliisi yaffe y'ensanje erina abantu 6 beekutte. Kuno kwe kuli Musisi Hussein gwe bayita Kalaso, Kyambadde Musisi, brother Kyambadde Benon, Muyomba Julius, Kiza Joseph, Katongole Emma ne Lukoda Edward. Nga kwotadde n'okukwata piki 15 nga kwotadde n'emmotoka 3 ezikwatiddwa. Kino kiddiridde omwami Musisi Hussein Kalaso okugenda mu maaso n'okukunga abavuzi ba bodaboda n'abatakisi mu bitundu ebyo okuba nti beenyigira mu kwekalakaasa. Nzaanet Namatovu ku lwa KSTV agaleero.